25 omupiira gw'amasaza Gomba Lions twasazeewo ketonye kagwake tugenda kutwala ekikopo eky'omukaaga. Manyi Gomba yakatwala ebikopo 5 twagala kya mukaaga era yenteekateeka eno olunaku olwaleero tiimu ebadde trainingira Wankulukuku technical wing ne chairman wa tiimu ffenna nga twegasseeko nga nange mwendi tusazeewo tutwalire bannagomba tiimu yaabwe era nga bagenda jjaniriza n'amaanyi amangi naye mu kyonna omukolo gufa nteekateeka era tulowooza ne tiimu yaffe eno tulina ogiteekateeka bulungi ng'era kye tukoze ebaddeyo emyezi 2 kuva mu Gwokusatu kumpi gigenda mu 3 nga bagiteekateeka ng'etraininga kati leero egenda Gomba ku Sande tugenda kuzannyamu friendly ne Butambala ku kisaawe ekabula soke nga 8 tiimu eno egenda kulagibwa bannagomba ba stakeholders bwenna mu butongole naye wano tugenda kusimbula n'abazanyi abasigadde bajja tusangayo. Ekyokubiri bakooki baffe bonna tugenze nabo atali omu abatali babiri. Ekyokusatu naffe ba stakeholders kubanze mubaka wa Gomba East tugenda olunaku lwaliro naluwaddeyo olw'enteekateeka eyo ntaddemu ssente milioni 15 n'olwaleero mbaleeteddeyo milioni 2 ng'ennaku z'omwezi 8 tezinnatuuka ngenda kusitula kanta y'emmere ekkirire n'amazzi ebyo byonna okulaba nga tiimu yaffe ebanywevu. Awo nno wensinziira ng'omubaka wa Gomba East okunga bannagomba ffenna tugweyo okulaba ennaku z'omwezi ekisookera ddala ku Sande mujje n'amaanyi mangi ekabula soke nga tiimu yaffe ezannya omupiira gwa friendly ogusooka nga tuli ku ground tubalage kiki kye tutandise nakyo naye ate n'okuwa moralo abazannyi baffe n'okuwa tiimu yaffe moralo okulaba nga tukola obusinziiro bwe tugenda okutwaliramu ekikopo eky'omukaaga. Njagala bannabyabufuzi nsaba bannabyabufuzi abali ku level yange n'abali wansi ba stakeholders bannaddiini abakulembeze okuva Emmengo abasuubuzi ffenna nga tulina akakwate eGomba tuwagire tetulina ssanyu lye tusobola kulaga Namulondo okujjako okwetaba mu bintu nga bino n'omupiira nga gwe gumu ku kyo. So nsaba tugende n'amaanyi agakyasinze ebbanga lyonna. Mbasuubiza nti eky'omukaaga ate naddala kubanga guno mwaka gwange tandise ogwokutaano mu Parliament mbadde mpagira tiimu yaffe naye ate ku luno nnyongeddemu amaanyi kubanga nkyagala. Omwaka oguwedde tetwakola bulungi era tetwavaayo bulungi naye ku luno nga ndi wamu n'akakiiko chairman wange Musaasizi gwekakasa obulungi ate tugenda kikuba nnyo. Tuli wano ku Mulengera Sports Arena ensangi mu maka ga chairman waffe owa Gomba Lions omwami Musaasizi Andrew ekifo kyatuwa okweyagala nga tiimu yaffe nga tugenda okusimbula olunaku olwaleero mu dakiika ntono nnyo nga twalira tiimu yaffe abawagizi eGomba bagirabe naye ng'enteekateeka eriwo naddala mu wiiki eno tulina omupiira wakati wa Gomba ne Butambala. Twagala okusaba okwegayirira n'okukunga abawagizi baffe bonna tiimu gyatwe tubasuubiza ennungi okuzaama nti mujje mugirabe ekabula soke ku Sande era olunaku olwaleero tugenda kutambula bwetu tugenda kuyita mu Gombola y'Empenja egombola y'Ekyegonza egombola y'Ekabula soke ne y'Emaddu nga tubanjulira tiimu yaffe ate bwe tumaliza tiimu tugikomyewo mu nkambi ekabula soke naye omukisa gwe mulina ogirabako gwa Sande gwokka mulabe kye tubadde tubasuubiza ate n'abasambi bababuulire nti bire byali gye bya Vipers tebikyakola kati ate Viper y'amasaza yiino wano ndowooza mugiraba abaana beeyagala swimming pool togiraba akasaawe tokalaba kataafu byonna n'ebisulo biri wano byonna bigwera wano kwegamba amasawa 18 kakata teri Gomba twagala tubalumye okitegeera nga Katikkiro bwagamba kibaluma buli bwoya
Amanya Salongo Sewaniko Joseph ndi muwagizi ate era ndi supporter. Okusinziira nga ttiimu yaffe bwe tulaba bweyimiridde nga bweri kati okuva mu ntandikwa ne we tutuuse kati ndaba nga ekikopo tuli nakyo. Akakiiko enteekateeka ze kakoze zonna ziyimiridde bulungi era tusuubira nga ekikopo irina okuba nakyo omulundi guno. Kunga bannagomba bonna buli omu gyali ajje tukwasize wamu tusobole otuusa ttiimu weyina okubeera nga etuwa obuwanguzi. Obvious nze munnagomba 001 obuwagizi bwange buliko Magomba gyerikoma. Kikopo tugenda mu kyamasaza. Abasambi mbadde nabo from day one nga tusayininga omusambi asooka mpaka olwaleero nga tutwala ttiimu yaffe mu nkambi eGomba. So ndi mugumu nti kyetutwala eGomba masava ate nga gookya. Bawagizi bannange abali eGomba ne bannaGomba mu Uganda yonna nze Kalule Martin munnagomba mbakakasa ti okuva ku musambi gwe twasooka nga tumusayininga mpaka olunaku lwaleero basuubiza nti tubaleetedde cream. Twasenyeeko cream ne tuleka jjule tuleese cream. Obvious basuubira ekikopo kya 6 nati ye mission kikopo kya 6 bannagomba babeera n'abakulembeze baabwe naye nga wano ffe abakulembeze tetukola ki tetuli nabo naye ku mulundi guno ekitiibwa Saazi kutukuze bulungi kubanga yatuwa obukadde 15 n'atuwa entambula n'atuwa emmere gye tugenda okulya mu kampa abaana nga bali eri ate n'asuubiza okutambula naki naffe mu byonna buli kyonna yayimirirawo. Twagala kwebaza Honorable Ndahiro okuva tutandika omwaka oguwedde tuli naye. Twagala kwebaza patroni wa ttiimu eno Mwami Dani Mwesigye kubanga yagamba ebikwatagana ne ssente waali nnyo era tulowooza agenda kutukola bulungi. Twebaza ne chairman waffe w'abawagizi Mwamiyiga nga saagala kutwala budde mugenda kutambula mmanyi tugenda kukola buki bulungi. Mwongere obuwagizi mwongere okutambulira awamu tujja kusobola okutuuka kuki kyetwagala. Munoonye wonna weetagisa okufuna obuwagizi ate n'okuwagira ttiimu yaffe tuweeyo ebyokulya. Mwami Musaasi tumanyi muyina okutuusa kuki ku ntikko. Tweyongere okukolagana ate tukuume eddembe tutambule bulungi. Bannaye twagala buli muwagizi mutambule bulungi nga muvuga bulungi ebidduka tusobole okutuuka kuki ku buwanguzi nga ffenna tuli balamu. Mwebale kumpuliriza Ssaabasajja Kabaka wangaala. Saazi oye! Njagala kukumiza bigambo bya Mukama waffe Kitunzi ng'omubaka wa Gomba East neewaddeyo n'amaanyi gange gonna okulaba nga tuleeta ekikopo eky'omukaaga. Byonna tugenda bikola tubimaleyo. Wano nno weesinziira ne nkowoola abakulembeze bonna bannabyabufuzi abaliwo n'abasuubira okujja mujje tukwatire wamu tulabe nga tuzza essaza lyaffe ku ntikko. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Basaba banyabo abawagizi ba Gomba ffe tulina kye tubabanja nnyo mutubeereddewo ebbanga lyonna era tuli bamativu naluno mugenda kubeerawo. Njagala okwebaza omubaka wa Gomba East muganda wange Saazi Godfrey ttiimu abadde yalinga yayindekera mwana nga nfa nayo naye kuluno abuddeyo nange ne mwebaza. Omwaka oguwedde nali ku ttiimu nzekka ngoyinza ogamaze munnagomba nzeka mwana naye abakulembeze mwaliwo. Njagala okwebaza anko wange chairman Mame Musaasizi bannange ono atukoledde ebyewuunyo n'omuwanika waffe ono mukulu Kasule okusingira ddala amaanyi galimu mu abawagizi si kyekyo. Kaakati ku Sande nga tuyina ku Sande tuyina friendly ne Butambala mujje tubalekeko waaga si kyekyo. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Kampala ewankulukuku bakubye goolo 3 okwambuka kati Butambala twagala goolo 6 okwambuka.
nga 8 tugenda kwaniveiringa okubalaga buli star gwe tulina mu ttiimu mu bulabe mu bujjuvu. Omukolo gwaffe gugenda kubeerera wano eno ku kisaawe kyaffe. Gujja kutandika essaawa 2 e Kabulasoke, gujja kutandika essaawa 2 gugwe essaawa 8 n'oluvannyuma tubeerewo n'omupiira ne ttiimu emu okuva mu Uganda Premier League Uganda. Ssaabasajja wangaale omupiira ogw'okusande gwa mutwalo kusande eno okuyingira 10,5 then unveiling ya mutwalo gutya gumu. Ssaabasajja wangaale mbawe amanya Musaasizi Andrew nze nkulembedde ku luno omupiira mbakakasa mugenda kulaba kye mutalabangako kubanga tubaleetedde ttiimu era mbasabamu ennaku lunaku olw'essande gweyo mujje mulabe kye tubaleetedde. Mbasaba buli omu agenda ategeze ajja alabe eggomba kyeri omwaka guno. Mbakakasa mu mupiira teri ttiimu teri saza ligenda tukoonako. Essaawa zino amasaza gali muttuka ababuki bukaabi k'abagomba. Kati tuva wano tugenda kusibira Maddu tukomewo e Kabulasoke we tugenda okukuba enkambi. Naye mbasaba mujje mutuwagire mu ssente baba mwagala ttiimu eyo okulaba ng'ekola ki. Ttiimu gye tulese erimu abaana 40 mu bameka bonna basambi masannyalaze bonna tubeetaaga tulina obbaliisa balina okubeerawo. N'olwekyo mbasaba 15 ntono mujje mutuwagire ate mulabe kye tugenda obbakolera omwaka guno. Bwe tuva wano tugenda Maddu, bwe tuva e Maddu muvuge mpolampola, bwe tuva e Maddu tugenda kusibira Kabulasoke. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ali onaleka mukimbiri yakoze atya yatuwadde Sendube Wete yesimbyewo ayagala kifo kya MP Ruaha West yatuwadde Sendube Wete nga bannamawulire era abantu baffe mwenna abagenda okwetaba ku lunaku lwaffe